Abasebo ne banyaba batraba Expo TV tukyaziza omu ku bakulu abeefudde ekizibu ku mutimbagano gwa TikTok okuvuma buli kiramu n'ekifu. Nze omwana Soda ndi ne Abe yali mu byuma ngenda kusaba gwe atasubscribinga ng'osubscribinge osharinga ate teweerabira commenting. Omukulu gwe tukyaziza leero ye Silver Unity Comedian nze namugattako eri akavumira. Mukulu osibye otya leero? Ndi bulungi mwasibye mutya? Bulungi mukama wange. Mbadde nkusaba abalalira Expo bambulizeko mu mbuuza ey'enjawulo mu nkoleero. Mwasibye mutya basebo ne banyabo abalabi ba Export TV abalabi mwenna abakuŋŋaanye ne mufuna time ne muteekako data wammwe ne mulaba Export TV giri wonna YouTube, TikTok, social media wonna gye bali ndowooza abatana subscribinga mba subscribing n'abatana bafollowinga mba following then mba liking ndowooza kyekyo. Ate awo tuba tugenda tutandika buta Silver wangi so erinnya lyo nyinza okuba ndisobeza gwe erinnya lyo lipronouncinga otya erinnya lyo lyowandika ku TikTok? Silver Unity. Lwaki weetuuma Silver Unity? Netuuma Silver Unity kuba nali nyina ekibiina kya comedy nga bakiyita Silver Unity. Nga kibiina just twatandika tuzannya comedy twali bangi. Actually kibiina kyaffe kyali Masaka wemba kiseerabidde twali Masaka nga tuzannya comedy actually nga tuli bazannyi ba comedy na Kinku. Naye nga comedy gyaffe ekibiina kyaffe tugenda ku mikolo ne tubuuza abantu ne tulamusa abantu introduction z'emikolo zonna kwanjula nga bye tukola ku kyalo wali okitegeera. Kwe kutuyita ba Silver Unity era lyerinnya lye twetuuma naye ekibiina engeri gye kyagwa nensalawo erinnya ndisigaze omuntu omu wadde kimukiri ng'ekyagwa naye nga weetuli kati kwe kweyita Silver Unity ekibiina kyaffe kiri kyobulaba kuliko Silver Unity Comedians. Ekitegeeza bwe mubeera mu group mubeera n'erinnya eribagatta nga umbrella ebagatta awamu naye buli omu abeeramu n'erinnya lye yeeyita tewalina linnya lye weeyitanga mu gurupu eyo? Nze bampitanga Kabaaya era lyerinnya mu gurupu lye nali nnyina. Gwe yali etuuma be baali kutuuma? Wangi? Gwe yali etuuma be baali kutuuma? Eryo linnya nalijja mu garage mu real life yange eyaddala nti nakulira mu ghetto obimanyi naawe ebintu bya Bakabaaya nanyakulanga obusimu ku street wali ekyazanga we nakulira. Natwalanga obusimu nga nkulimbalimba nti ngenda gikanika nga njitwala nga njibba. Okitegeera katati we najja erinnya eryo munnange bwe kwetuma Kabaaya abantu batandika okumpita Kabaaya mufi Kabaaya biki nenva mu garage nentandikawo ebyo ebya comedy kwekolawo ebyo bayita Silver Unity ndowooza we natandikira mpaka kati erinnya ne limmerako kinze Silver Unity. Oli munnamasaka Silver? Ndi munnamasaka Masaka ddala kyazanga. Amannya go agaddala gwa? Agange agaddala? Nze ni musajja yeddira embogo era nga bampita Walakira Peter actually wemba serabidde erinnya eryo lyanvumisanga nnyo ku ssomero gye nasomera Kabaseegu eyo waffe Masaka wali essomero bayita Kabaseegu Primary School. Banjereganga nnyo lwaki bakuyita Walakira Peter Walakira naye netuuka ekiseera nembigumira nembimanyiira munnange. Essomero Kabaseegu likyaliyo? Gye liri Masaka eyo waffe baliyita Kabaseegu Primary. Siri wanje eriwa siriwulirangako mu Masaka bannamasaka bali wano bayomba. Masaka like wogende Masaka notuka mu Kyazanga wali essomero baliyita Kabaseegu Primary School lya gundi lya government eryo gye nasomera era tondaba kuvuma n'ogamba nasomera wanze nasomera Kabaseegu y'essomero lyange we natulira P7 by 2013 we nasomera nga kale primary yange yonna nagisomera Kabaseegu. Wasoma paka gwe Kabaseegu? Nakoma P7 ndoza olwamala P7 nengenda mu garage 2015. Sente zaali zibuze oba amagezi gaali matono ag'omukibiina? Nze sijja kulimba nze nasembanga sijja kulimba amagezi sijja ate nkulimbe gwe sobola kulimba gwe mwana Soda nze sijja kulimba olaba olunaku lwe nakwata ekifo ekyali ekirungi nali waabiri ku baana 32 ng'oleseyo abaana 12. Awo ndowooza nempita mu grade ey'okuna kuba nakola obubonero 31. Nendaba nga sirina lugendo sisobola kgenda mu secondary nga nyina obwo obubonero ebyokusoma nembivaamu ne banteeka mu garage nentandika okanika emmoloka.
wabivaamu ng'olina myaka emeka? 13. Nali myaka 13 awo. Wali n'osomye oli mwana muto. Nali muto naye nga amagezi. Nayagalanga nnyo ebyokulya ne ffene mu kyalo kati bulanga nze saakolanga bulungi era kuva primary 1 ndowooza. Wakula ne bazadde bo bombiri? Wangi? Wakula ne bazadde bo bombiri? Wakula nani? Nakula ne jjajja wange. Yakuyigiriza ekyo ky'olina ekingi n'ebivumo by'olina? Kati gwe maama wo bw'afa ne taatawo n'afa oba ogenda kukula nani? Oba olina kukula na jjajjaawo azaala taatawo? Wangi? Obuvumo bw'olina n'eddalu jjajja yabikuyigiriza? Ate nze tebambulirira era ndozira nabiyigiriza ku jjajja. Kuba nze kuva buto tebankubangako mbu kiboko za waka biki ani agenda okunkuba jjajja nkube? Nze yampedde tunampa eddembe erikola buli kye njagala. Kyovulaba nga nali bwentyo nenkula muwawa. Ndozo kitegeera naawe. Siriba. Wangi? Saawa ya kakati okola mulimu ki? Ndi mu bbuca ntema nnyama. Omuntu gwe batwala mu galaji oyiga okukanika owunzika otya ate nga kati otema nnyama? Nabeera ku galaji yala ne zinkuba ssente ne zimbula nga nkanika ekyannuma nga twakanikanga emmoloka naye nga bamaneja baffe tebatuwa ssente mbu tuyiga. Kyokka ate nga mbula ne jjajja sina byakulya nenkwatibwa obusungu bwe nabbayo akasimu ne bankuba kibooko. Nange nembivaamu ebya galaji. Nakabba ku galaji nenkatunda nengula ekikomando. We bankwata ne bankuba waya 10 kiboko za waya za solido. Masaka. Nawulira obusungu ne ngamba siddamu genda mu galaji. Era kyazanga ku kalule galaji bantegeera. Kyenalindi. Nembivaamu saddamu yadde kubigendamu. Nentuula ewaka nenkosa twetinga. Paka we nafuna akalimu k'okutema ennyama ne bandeeta e Kampala. Bw'otuuka e Kampala? Ndowooza bwe ntuuka e Kampala awo kwe kufuuka bwentyo ndowooza. Saaza kakati location ye entuufu ebuzaabuza obeera ludda wa Sirifu? Gonkolako interview oyagala kuleeta basirikale mu ntwale. Abasirikale nkuleetera baakisi? Mbamanyi oyagala kundeetera basirikale? Kuba ebyo lwobeera ku live zo n'ogamba oli Sudan oli Nimule. Wagambye eno TV bagita batya? Expo TV. Ngenda bavuma ebituuse tombuuza location yange kuba ojja kundeetera obuzibu. Ebyo lwobeera ku live n'ogamba oli Nimule. Sudan? Ndi Jebere. Ejjebere wamanyi? Amanyi Gumbe, simanyi Gumbe. Gumbo. Nze yo gyembeera naye ate kale obutakulimba kuba ndi ku TV mwena muba mundaba. Andi Jomaaye Nalumunye we nnyina bbuca oba oyagala jangu ompagire oba oyagala jangu ogule ennyama kimanyi mwagala munoonya byakwogera olwo. Ndi mu Jomaaye Nalumunye owamanyi? Jomaaye manyi eseeta. Seeta nedda gende Nalumunye yite mutunda ogende Nalumunye. Wotuuke Nalumunye waliwo ekitundu bakiyita Jomaaye waliwo Lebuloni waliwo supermarket nene bagiyita Lebuloni. Ndowooza abankwata maze balagirira wendi. Bulijjo oli mu Uganda Siri? Ndi Muganda obadde omanyi ndi mu kyenfaanana. Oli mu Uganda, bulijjo oli mu Uganda? Ndi mu Uganda ndi mu Jomaaye Nalumunye. Ndi mu Jomaaye wano ku Lebuloni supermarket. Kale ebyo kati otandika ddi ojjawo ekirowoozo eky'okugenda ku TikTok? TikTok bayawo yali chance nange nali simanyi nali sina kyemmanyi nze nali ndi awo nankera ku makya nkola video eno erisi y'aba TikTok abaagwa nga malokola video ne going viral video ya malo going viral nali simanyi nti yagera going viral ne batandika ogiddamu sound ne bagiduwetinga ne bankola mbu sound nga bungi ndowooza nange kwe kutrendinga bwe kityo bwe kyali netombuza bingi nagambye. Awo wafuna ekinyegenyege ekinywerezaamu ddala otawoobere serious mwaka ki? Guno gwennyini kuba TikTok nze ngitandise guno omwaka mu mwezi ndowooza mwezi awo guno emyezi 2 emabega egiyise we natandikidde TikTok. Naye nti kale ati wange gwe nali nnyina nekiri nti nali comedian najja n'obuvumu nga bw'amaanyi nenzija ne ati nga munene nnyo kwe ku trending ennyo n'entinka. Ebivumo nabyo byetaagamu ati. Olina okuba ne experience gwe ba tolina experience genda obivumula oba tebaakunonawo mu studio. Naye olina okuba ne experience olina okuba n'obuvumu nga kyoyogera totya ate nga wazaalibwa oli bw'otyo nga wazaalibwa tewakuzibwa nga tolina kawowo mu kamwa si buli omuntu ojjamuwa ekitiibwa y'ensonga lwaki kyanyanguyira nti nakulaba nkuza muwawa
era kizibu nnyo ne poliisi ndowooza okunfuna teri poliisi egenda kunkwata kiba kizibu nnyo eryeteeka erya Computer Misuse Act olimanyi? Ndimanyi naye nga etteeka lya computer misuse gye liri nga like gwokozeeko effujjo oba gw'ovumye muntu w'amaanyi eryo lyo ndimanyi gye liri. Ovuma abanafu? Bw'ovuma abanafu? Omuntu nvuma oyo tiktoka munnange gwe manyi nti amanye ebya content era n'envuma oyo gwe manyi nti tanyiiga. Mulimu abanyiiga n'omuvuma n'agenda n'akuleetera poliisi naye ate kati buno obudde era tekigasa wondeetera poliisi gwasulayo. Nyinamu kasente buli nali munaku naye kati nyinamu kasente ontwala ne tutuukayo n'enkulekayo. Kiki osobola okwogera ku lutalo lwe walina wakati wo ne abawagizi ba Asashoot? Actually ekyo nakyo mbadde saagala kyogerako nnyo naye Asashoot tiktoka sometimes abamu tumumanyi nga tiktoka munnange nze mumanyi nga tiktoka munnange era mumanyi nga content creator si content creator nga ffe nti ffe tuyiya content waffe ne tumuteeka ku tiktok wabula ye mwana yayiga edition oba editing mu video amanyi okozesa essimu okugattagatta obutambi ye mugasigasi wa butambi naye si content creator nti agenda yiya avuma agenda yiya awandike content bwati nedda just akwata ono content gwe tuba tukoze gwagattagatta n'afulumya naye nga akikitu nze mwagala nnyo nti yali mukwano gwange nnyo kuba nze bwagenda okutya ku makya neneeraba ku peji ya Asashoot nga nnyina byenjogera ne ngamba bannange Asashoot nanyumira ne nfukira ddala mukwano gwe nga nkola video nindaba nga azikozeemu nga nange ansanyusa obimanyi naawe naye bwakya lumu Asashoot yali alina oluyimba lwatambuza okitegeera yali alina oluyimba yakafulumya olupya nga yagala dutambuza kati nga omanyi ebyange bya violence oba nti content gwe najjiramu ku tiktok wakuvuma okitegeera nanoonya engeri gyenkolera Asashoot challenge nembula kuba nze nali sina ngeri gyenkola challenge nze simanyi byakwemoola nzire mu luyimba nemanya nti nze kati nga nze nemanyi nti experience gye nagambye gye nnyina okutambuza ekintu ku tiktok nkola ekintu ekibi kuba bana Uganda okola ebirungi teri agenda bifokasingako nedda gwewula yiya y'ekibi ekigenda obbalumya yiya y'ekibi ekigenda omuluma kati nayiyayo kyemanyi nti ngenda kikola kigenda kumuluma nenanyini challenge kimulumiremu naye ajja tuka akitegeerera kubange nali mumanyi nti ye ebbanga lyamaze ku tiktok asobola okumanya kye nali ngenda okukola kati nange kwe kuddamu challenge y'oluyimba lwe nga muduwetinga we namuduwetinga nenjogera bye nayogera awo obimanyi naawe tata wa Asashoot ate nga si ye muzeeyi yeka gwenvumye ku tiktok abazeeyi benvumye bangi naye lwakuba nti bafokasinga nnyo ku tata wa Asha towulyamu muli eri muli yadde oba mu content towulyamu nnaku muli ng'otyobola abantu abakulu nga bwe batyo okubateeka mu bibuuzi byammwe ebitagatta naye kankubulire soda gwe kennyini gwe nga gwe omuntu ng'ogenda okumanya nti nno muzeeyi wo omwagala oba maama wo omwagala lwaki omupostinga ku tiktok ng'okimanyi abaana ba tiktok mulimu abaasami either mulimu n'aboogera obulungi bw'oba ng'olina common sense ng'olina amagezi mu mutwe tokwata maama wo oba taata wo bajjajjaawo mupostinga ku tiktok okitegeera bazadde bange tebalina kweyagalirako ku mitimbagano gyange lwaki talina akawunti ye baye ng'omuntu ekitegeeza Asashoot okupostinga kitaawe talina magezi taata wakola akawunti bamumanye nti muzeeyi gundi akoze akawunti agenda atandika nayo postinga zi video tumusange ku akawunti ye tumuvume tumanye tuvuma tiktok munnaffe naye kati ate gwe omutadde ku peegi yo omaze omuteeka ku peegi yo toyagala bamuvume bwe bamuvume ogenda nyiiga ate nga naawe omutaddeyo ng'okimanyi oyagala bamulabe kati nze ngenda kuwa nti ngenda kulaga ntya nti mulabye nyina yitira mu content owange era newoba netiwaka y'omukulu erabika gyali si nnunga mu bulungi tereramuko ka netiwaka kali kwekyangamuko oteredde netiwaka yange terina buzibu kuba siina nze buzibu na netiwaka awo wennyini ebintu bino byagenda mu maaso nga Asashoot alina kyabimanyiko era nga talina buzibu naawe n'enkolagana yammwe ekyatambula bulungi enkolagana yaliwo nga y'amaanyi naye kati yagenze ekendere olw'amagezi abantu abamuwa amagezi kola buuti musibe okitegeera mukwate nange location nengikyusa nengize Sudan mukwate kola bwoti
nenga ashashuti amanyi wembeera amanyi wabeera kuba alina saluni esiba enviiri amanyi bucha yange weeri okitegeera singa byali bya ddala nga namuvuma nakera ku makya nenviolatinga muzeeyi we baali badde bankwata dda ne bansiba kuba mumanyi baana abazze bavuma babasiba bakadama ate bovuma baki ale ntandika ovuma bakadama abo bo sijja sirika kuba bo banyiiza toyinza mbeerawo n'obwetondera kuba eriyo bangi bovuma nga tebalina kye baali bakoze yadde n'ekimu omanyi abantu abanyiiza nga bakadaama bakunyiiza nze sijja kulimba actually omukazi eyanzalira omwana buno obudde kadaama nali nyinako girlfriend wange awe waka n'afuna olubuto ekyo eyo emboozi eri mabega saagyogereko bwe yamala ofuna olubuto mbu mwana wa ssomero ne bankwata nga bagenda kuntwala ku poliisi bansibe owulira naye muzadde wange n'anyiiga nnyo ne bateesa ne famire yaabwe ne babagamba like mwogere kye mwagala then omwana waffe temumusiba jjajja wange ng'akwalaganye ne batata bange abato ne bakolagana ndoza ne bateesa ne famire y'omuwala n'azaala ne batusaba ssente batusaba $1.3 wuliriza ekyannuma bamala ozinsaba manyi babagenda kulabirira mwana wange omwana ne bamuleta ne bamusuulira ewaka kyokka ssente ze twabawa ne baziwa muwala waabwe n'agenda ebweru nawulira obusungu nagenda okuddamu okunoonya omuwala ewaabwe mmanyi omuwala ali waabwe omuwala nga yalinye yagenze bweru nawulira njagala kaaba kye bayita omulya mmamba ab'omu n'avumaganya ekiga kyonna sente ze banzijamu nga manyi zakulabirira mwana wange mbuleeta sente tugenda labirira omwana tulabirire maama we tebalina bonaabona bambi sente zaffe famire batunda na kibanja kya maama wange yafa kye yali yalekawo ebibanja 2 batundako ekibanja kimu basasulire nze sifuna buzibu okuddamu okwetegereza omuwala ng'agenze bweru nawulira obusungu bwannuma nakati obusungu bukyannuma ku bakadaama n'okyawa bakadaama bonna ng'oli omu gwe kennyini weetaba naye mu kikolwa eky'omukwano nga teri akutumye n'ozaala emiwunyo n'osalawo bonna obakyawe baakola bubi sente ze baatujjamu nti tebansiba ate muwala waabwe ali muzeeyagaliramu ali kata lwaki tovumamu famire eyo yazimuteekerateekera n'emutwala ekkata bikwasa obusungu kyankwasa obusungu nakati buli lwendaba kadaama yenna buli lwendaba omuntu yenna nga kadaama bannaye ndabira ddala bakugambe ntya ndabira ddala mukazi wange yazaala omwana nakati newemukubira essimu tayinza kunziramu naye nga sente zamutwala zaali zange ekinnuma nti newemugamba nyinamu ka problemu oba nyinamu akazibuzibu nyamba tasobola kusindikira yadde 10 akisindikira famire ye naye ng'ate gwe omuwa kapito ne sente zamutwala ebweru oyo si kapito siriba watanga kuko bayita okuliwa waliwo omusango oyo si kapito naye ate tekyetaagisa ate nze kunnyonoona like nze kunnyima byange oba like kunabanga omugwira atategeera nti sente z'ekibanja kyange ali muzeeyagaliramu wakolera abeewaabwe mu bakadaama bonna tolinaamu mikwano gyo gw'onyumya namubona mikwano gyange kale mwebali batinitini era baneiba be abamumanyi waali abampa ku mawulire ne baŋŋamba kati buno budde ali bwati abonyumya nabo katinitini mpola mpola abantu abakufolowinga bw'okola ku kunoonyereza abasinga bali mu Uganda oba bakadaama okusingira ddala omuwendo nyina bakadaama okusingira ddala lwaki ovuma bakirayambibo anti tebategeera bali kati kyemmanyi owange kyeyakola era waleka buli kadaama ali eyo yagendera ku ssente za musajja bali balumya n'omuto Seriba nga tuze mu bulamu buno obwa bulijjo olina omuntu gwali ovumye mu butuufu n'owulira muliga naawe mulimu ekikulumiriza mu bulamu nempulira nga nkwasiza ennaku waali ani oyo like nga jjajja wa Emma the dancer oyo namuvuma nempulira ennaku ate nga Emma kiseka busesi jjajja wa Emma namuvuma by accidentally Emma the dancer Emma n'anyiiga nnyo n'amala n'abita n'aseka yamanye ebya TikTok then omuntu omulala waliwo omukadde gwe baasaayira emmere kati bambi abaana ne bapaakalanga nkamuyisize ku TikTok nenkayisaako obubi nga nsanyuse bane akakadde baakasaayidde emmere ekibiki nali manyi bigenda komawo ne bitrendinga nempulira ate ennaku ng'enkutte
nga buli omu omusanga agunsalira omukadde bamusayidde emmere ate mu kifo ky'omunakuwalirako osanyuse nempulira ate mwatunga ennaku efutte ndowooza olulala gwe navuma ennaku nenkwata navuma Virgin Girl kano akawala akayimbi ono mukyala wasobbe mukyala wasobbe oba mukyala wa Sobi simanyi waliwo omuwala omuyimbi bamuyita Virgin Girl kanyu kama kayimbi kapamini kayimbi mwezi n'ekiro bambi nako nakavumye nga manyi nenkavuma nageze olaba ennyumba yaako kapangisa luumu emu ya mitwalo 4 bannange ate nankubira nangamba muwereyo 20,000 mwagule ekikomando mu babaawo yalwadde teyakoze nempulira ennaku nenga kati nabadde envuma waaki oyo yekka be bankwasa ennaku naye bano abasigadde kuyisa amazzi mu kisero ate ani ng'olaba ku mutimbagano n'embulamulo obwa bulijjo mu Uganda ng'olaba akusikiriza alina ebifumo bingi byolina okumuvuma alina ebifumo byo bingi naye ng'omuti alina amaanyi mangi ng'alina amaanyi mangi naye nga obwo obutuulira bwoti anyuma okuvuma yenna atunwa kivume naye ng'alina amaanyi mangi kyomuvuma nga manyi we muvumira bantwala Frank abaawo omutya mpulira njagala muvume mpulira bukya kumakya ne mpulira ng'ekintu kinsika muvume naye nga wengenda mu inbox yange mikwano gya Frank abaawo babeera baŋŋamba tofulo era waliwo ne vidiyo gye nataako nga ya Frank abaawo nga muvuma yalimu mikwano gyange ne bandabula ne ashashutu yennyini nandabula nangamba buladi kata ako kafirimu akavidiyo kajjeeyo abaawo yenyinzanyiza ajja kutwala ngamba tewali buzibu kakajjeeyo buli omu ngamponinga naye nga mpulira muli kale singa bajjawo etteeka lya computer misuse mpulira nnyina be njagala ovuma mbayigirize nti baali tebalina kye bamanyi njagala nvuma abaawo ani full figure kati full figure eza muvuma bivumo nga kigo olaba full figure we muvuma njagala nvuma nnyo njagala vuma 10 full figure eza muvuma nga bivumo ki abingi ala banaera bwe bagira buteeka lya misuse full figure full figure ne bajjawo etteeka lya misuse eri figure eringa ekidomola tampona tukulimba komaawo 10 full figure ye mwepikira njagala bajje batuweeko ka live nga tuli babiri nze naye ne full figure oyo ye mwepikira njagala nje muyigirize nti tamanyi kuvuma sebo omukulu Silver wanji ani ku batikitoka bewakale nga tonabakwata simu kutandika kujja tikitoka bewalabanga abaakolanga ebintu bwe n'ogamba nti banyumira nga bakusikiriza nga banyumira like nfune interest ya TikTok olwokuba gamba nikuba kakati nze nagenda olaba TikTok omuntu eyasinga okunyumira yali Jose Chakala ne Tata Chimbo biba TikTok abansikiriza ogenda ku TikTok sikulimba nze actually be bantu besinga n'okwagala ku TikTok Tata Chimbo ne Jose Chakala abo babiri bokka besinga okwagala ku TikTok be bantu abakola ebintu nga binyumira be bantu abanyumira ku TikTok by the way mbandikutte mbanjagala ndabe Tata Chimbo mbanjagala ndabe Jose Chakala ate okweraba otufuna obudde ne weerabako mu vidiyo zo nze siziraba lwaki siziraba siyinza nakweraba ku TikTok naye mba nscrollinga ne neesanga neeyitako bweyisi lwaki mbeera nnyo wali abaana baba bajja koppa ate eno gye ndi si waffe mbeera ne ssenga wange alina obwana obuto bungi kati nze mba nswalana nnyo okuteekako TikTok omanyi bagamba waggulu w'omumanyi wabaawo akira bw'otunuulira ku app okwo muvumi ki gw'ogamba nti mu butuufu asaana respect oyo bw'omusanga omuvunnamira muvumi ki ku app naye gw'ogamba nti oyo gwe level yeeyo kati muvumi ki kuba bonna nabavuma gwe buli muvumi gw'olaba oko namuvuma muvumi ki kati gwe sinavuma pressure namuvuma lama ye namuvuma ku live n'ayagala okaaba twali ku live y'akabaata Donasi ya namuvuma ku live y'akabaata ni bannange siina gwe sitanaba kuvuma kakono yo newe soogera oyo ye muvumi emirundi egiwera kati mpulira tewali muvumi nze gwenda banga avuma kakono yafuuka kajo yafuuka wa bulijjo kakono ye yafuuka ordinary bano abantu ba bulijjo kuba ye n'ebyokuvuma byamugwako kati yadda mu bya bufumbo relationship yamutwala n'ava mu content kiki kye batera okuvuma n'owulira nga mu butuufu bakubya waluma
kiki batera okukangamu okumpita akayiringu kayiringu kiregeeza okumpita akayiringu kinyiiza kinzigirako ddala waya akayiringu kiregeeza akayiringu nze simanyi naye ng'ekigambo ekyo kinzijako waya nnyo ate waliwo nkusaa ku live nga boogera ku mannyogo amannyogo tegalina buzibu nze oli ne waganvuma kazibulakula bwe gatyo nze nakula nalwawo okukuula erinnyo lyawano ddala ne lijja nga lino likyaliwo kati lino eryawano ne ndikuula kyolanga gwakula gakoze v nti awo wakati teri space ya linnyo ddala okitegeera just yakula ekoze v kakula ng'akazigo naye ne kamala ne kabendingamu ekyo kyoli ne wonvuma amannyo emirundi kakadde nga banvuma omutwe omunene banvuma ebinnya ebibi naye kati mu bukulu ndowooza kyansanyudde kuba kyanfuukidde content unity eri abaana abasinga batandika content ng'oyo gwokola nga bavuma abantu bwe bamala okufuna trend traffic n'erinnya nga bakyuka ne batereera ekiseera ekyo okisuubira okubaako mu bulamu nze sikisuubira kuba sijja kutereera sirina kyemmanyi nze simanyi comedy nti ngenda kyuka nzire mu comedy simanyi kuzina nti ngenda kyuka nzire mu mazina simanyi kwemoola nti ngenda kutandika okuddamu ennyimba neemoole nze sirina kyemmanyi nze mmanyi kuvuma kubanga kuva buto nze nali nvumira ddala nga njeregera ddala n'abaana ku ssomero ne bampaabira ne bankuba kiboko mu woofiisi kapito omuto okuvuma wangi kapito gw'olina muto okuvuma ekyo kyemmanyi sirina kyemmanyi kirala simanyi kuyimba eddoboozi lyange teriyimba sisobola sirina amagezi gayiya luyimba sirina amagezi gayiya content wa comedy munje yayo akantu nga kasesa sibimanyi kati kitegeeza nze simanyi oba tebansuubira okukyuka nti sijja kuddamu kuvuma oba ngenda kukyuka oba olwokuba nakoze erinnya ngenda kyuka ekyo tebakisuubira sigenda kikola kuba sigenda nakituukako ebbanga ly'owakamala ku tiktok ettono ng'oggyeko erinnya biki ebirungi by'ogamba nti for kino kijje ku tiktok ekirungi kye neebaliza tiktok njebaza lwakuba nti kyenjebalizaako ekirungi kyenjifunyeeko ku trendinga kumanyika ekyo kyenjifunyeeko sinagifunamu ssente sirina ssente mbunzije ku tiktok mpoziko kirala ekirungi kyenjifunyeeko njifunyeeko abakazi olina abakazi no njifunyeeko abawala abanjagala bannaye abawala buli woyita ku street Silver how are you buli woyita okitegeera ze bibye njifunyeeko naye sirina kyamakulu nnyo kyamaanyi kyenfunye ku tiktok olina abakazi nga wanne asiinaayo wadde n'omubabira bansaba serefi naye bwe njagala ogwa mu laavu nabo bagaana mbu ndi mubi kati nze nkoma ku serefi ejja tukoleyo ka vidiyo n'enkoma awo obuyagala omuwahaaga akwewala oba owunya ennyama n'akwewala kati nekibitwala nnyo nsonga tolina bw'otwalako ewagula bita erimu sijja kulimba totwala sisobola kuba kaakati soda kankubuulire nze ndi musajja abeera bize ennyo sifuna nakatayimu bize ng'oli ku tiktok ovuma nedda ku mulimo gwange era sifuna tayimu y'abakazi ntya nkeera ku makya ssaawa 10 nenzija ku bucha ne tusala ente ne tuteeka ku bucha ne tunyuka ssaawa 4 ez'ekiro ne ntuuka ewaka nendya emmere ne ngenda ku tiktok ndowooza ne nvaako ssaawa nga 9 sifuna budde bwa muwala oba kugwa mulaavu na muntu sinaba bufuna obwo kuba mbeera bize singa nali nyina holiday nti nfuna obunaku nensiibako ewaka nti oba nnyuka nembeerako ewaka nsobola ofuna obudde bw'omukazi naye kati nze siba na holiday ennaku ze naalifuniddemu holiday ate ze zibaako bakasitoma abangi puliisimansi yiddi ennaku enkulu we zityo weekend ate zibaako bakasitoma ate sisobola funira ddala holiday kati nze ebyoggwa mu laavu n'okwepiica ne bikoma awo sirina n'ekimu kye nsobola kukola olina ebirooto ebirooto mbiyina ngaki suubira okugenda e Dubai kuvuma ekyo nkisuubira ngenda kugenda nkolereko e Dubai lwekyo kyo nkyagala njagala ninnye ku nnyonyi ngendeko e Dubai nkolere eyo oba ekkata nange mbereko nga bamutima manyi bamutima buno budde tebegomba kudda Uganda Dubai bagifuga yaabwe naye nze sigenda gendayo kulya bisiyaga njagala mulimo gwa kukola then ntandika okukolera eyo by the way kati nga Uganda njiraba bulabi ate bino ebirooto mu bulamu obwa bulijjo oli ayinza okweyanaga njagala nkulembeera omuntu obuvunaanyizibwa mbeere ne famire yange
Acho kisina kisubira kuba family nze sinalowooza nakwana nti oba nfuna omukazi nze sinaba birowooza. Olina myaka Nakaweza 2 nabadde nina 19 banzala 3 biri emeka banzala 3 mu gw'omukaaga nga mu gw'omukaaga nga 3 mu 2 kati buno budde nawezezza emyaka 2 ogw'omukaaga egutuukira ngenda kuba nkuza birthday yange y'emyaka 2 kitegeeza we by'okuwasa sinaba bifuna mbirowoozo byange n'embirooto byange tebiriimu. senga ogw'oŋŋambye gw'obeera naye ati n'essimu ne ku TikTok kwali Mukulu mukadde mukulu tayinza kuba na simu kasimu kalina ka mapensa. tolina wa Luganda lwakuliridde alaba bintu by'okola ku TikTok. nyinayo omu musajja biki byagamba nga abirabye naye era kyemanya abinyumirwa kuba talina kyangamba kiri awo nanga obakola kino oba kino nedda takiŋŋambako koziko okumbuuza tabifaanako nze ndaba talina nakyafaako bati naye nga just mpozi okumpooninga ne baŋŋamba lekera ovuma abantu bajja kusiba teri ajja kujjayo wa kika kyokunona abo batata bange abato. Mwana gwe tukulaba oyonoonese ovuma kati abantu naye bwe banaakutwala teri ajja kujjayo mpozi ekika kyo nga bagamba ebyo bye basobola obikugamba naye era obigumira n'ogamba teri kitaggwa ne pressure yagenzeyo n'avaayo. naawe osuubira okgendayo era ofe nange nja kgendayo bajja kuntwala ŋŋendeyo mmale era nveeyo era wooli okikolerera okikolerera okgendayo sikikolerera kuba sikyagala. kati lwaki ovuma lwaki tolokoka ekyo kyo ekyokulokoka sinnakisuubira. lwaki twagala kgenda mu ggulu ebyo nze sibimanyi nkugaye nakula ne jjajja wange mpozi byemmanyi manyi sabo wontwala mu ssabo nja kukubuulira ebyo byabajjajja mbimanyi naye byaba Katonda sibimanyi. oli wa ddiini kiisi awo nawo mba nkulimbye. oli mukafiiri oba musamize nze ebyeddiini siina kyemmanyi sande nali nnima nnaku zonna nze nnima ewaffe baakula basiraamu naye ate nze nakulira wa jjajja eby'amadiini tabimanyi nakula jjajja ŋŋamba amadiini gaakajja gazze naye waali kati tabigoberera kati nange nenkuliramu omutima gwa jjajja wange naŋŋamba tolaba tebirina makulu waaligoberedde yesu yazaalibwa Isirayiri teyajjako mu Uganda waaligoberedde Muhammadi yali Muwarabu oli Muganda okitegeera kati eby'amadiini nange ne binnema nembinonyamu valiyo nembula nga ndaba buli ddiini esikaasika etwala waayo baagala nnyo ssente okusinga ebirala nange nembivaako. kati gw'oli awo bwotyo tolina ene religion gy'osubscribingako mba nkulimbye bwe biba bya ddiini awo mba nkulimbye bambi we mba nkugambye nti nyina eddiini awo mba nkulimbye. nga tunaatulosibwa njagala obeeko obubaka bw'owa ba TikTok banno abavuma abantu njagala kati obeeko obugambo bw'obabuulirira obubaka bw'empeereza ba TikTok abavumu oba baagala okuvuma oba beegomba kontenti w'okuvuma muvume naye ng'olina oba ogenda kuvuma oba bw'oba ng'oyagala ovuma tolaba siriva olw'okuba avumye oba lama avumye oba puresha avumye munnange muvume nga mwesobola mujja vuma babatwale babasibe ojja olw'okuba olabe siriva avuma n'ogaa nange kanvume munnaffe tulina bye twesiga tomanya kiki endi ng'ondaba wano naye nga ewaffe tomanyi kiriyo tomanyi kiki enkola tomanyi mulimo gwange mulala apart from this TikTok oba okutema ennyama. Vuma ng'olina kye weesize vuma ng'olinayo pulaani B vuma ng'omanyi wegiwunyira olina pulaani B era olina aw'okuddukira era olina anaakuwa obuyambi oba osobola ovaayo nga bakututte nammwe abeegomba kontenti w'okuvuma mbabuulire era mbalabula oba mbawawooningi tivuma naye we bukya ne bakwata ogamba nti nalaba gundi avuma nange nenvuma abavuma tuba ne bye twesiga. nabye nkusuubira bagamba togeza ekyatogeza nkiteekako kubange ye bawooningi eba self warning bannange vuma ng'olina kye weesiga oba tolina kye weesize bajja kutwala weesiga ki wangi weesiga ki ange kye neesiga nti mbeera e Uganda mbeera ne Sudan kati nze wedanga Uganda giwunye njagenda e Sudan ate Sudan tebateekayo violence temulina ngeri gye mujja kunnonayo naye gwe okulidde Kaleerwe ozaaliddwa Kaleerwe okulidde ku street ze Kaleerwe ogenda beera Kaleerwe ogenda ovume bajja kunona e Kaleerwe bakutwale
teri muyaya agenda kujjana teri muyaya na chaliwo bajjala bajiwunye bakuddu for example pressure negundi ne sefuko sefuko yakitagala kumanya mpozo okudda ku TikTok nalaga ennaku basibye pressure nenga bali bamukwano nfaano nete yalinya yogendayo muno nate yatekamu yadde 10 mbuba muno ne yamulaba biwedde nga n'omusiba bamaze ne balyoka banyumya ne baddamu ne bakolegana ate bubaka ki bw'osobola okuwa mikwano gyange banyinaze bakadaama ne basekadaama abakadaama obubaka bwembawa mukole nnyo kubanga mu Uganda temukyalinayo kifo wamba mwamanyidde beera Dubai mubeereeyo mugenda kudda e Uganda mugenda kusiraana mugenda bonaabona Uganda tekyalimu ssente erimu abantu abataasoma temugenda funa ssente mu Uganda eri kumu abaana abali eyo nga mulowooza kale mulina essuubi eri okudda e Uganda ne mukola linda muko oyagala tulowoozesa nti buli ali kadaama teyasoma kubanga singa wasoma wali badde olina omulimu mu Uganda naye abo obutasoma bwe bukutwala e Dubai bwe bukutwala e Qatar Oman ne Denmark mpulira era nze obubaka bwenkuwa sigale eyo kola ne contract ddamu ogisayiningeko emyaka emirala 10 ebyokudda e Uganda biveeko tebazaale nze mbalaba baveeyo ne badda e Uganda ne babonaabona ne babonaabonera ddala nno nze mbalabyeko abaana nga bakoze Dubai ebbanga nadda e Uganda ne capital sente ze zonna ne ziggwawo zonna natandika okubonaabona n'obasanga wano Nantete ku mabito nga ba 13 mukoze kyamaanyi nnyo mu abavubuka okulya ssente z'abannyinaze b'akadaama ate kaakati nze nkubulira sirina ssente za kadaama ze nnyinza kulya oba ze nalya sisobola ne gwe natwalayo wuuyo nkugambye byeyankola oyo si gwe yamutwalayo se wangi oyo si gwe yamutwalayo ssente zaali za ttaka lyaffe ttaka lya maama lye baatu okubonaabona kwonna kwe nayitamu ndowooza byensonga yali ye naye kasa naye wafunamu omwana ate nga naye ali waabwe wa maama we bamukulabirira simanyi baamunyima kuba nagezaako ne bagaana nagezaako mubasaba jje mbeere naye ne bagaana ensonga ki ze baakuwa mwalimu ensonga nga zino teweesobola ovumu ojja muyigiza ekifaananyi ekibi ebyo byennyini bakyamu kuba nze nyina jjajja wange nsobola omutwale wa jjajja n'abeerayo kugamba jjajjawo n'akuza siriva omulala n'akuza siriva omukazi siriva olwaleero njagala onsiibulira abalabi bange aba expo genda kukkiriza tusinkane oluundi twongere okuwayawayamu enkola n'emikwano gyo n'egyange ndowooza beebale kusubscribinga YouTube channel ya expo mwebale kulikinga account ya expo ba espoko wonna weeri mwebale kuba subscribinga mwebale kubalaba actually mwebale goberera program z'aba expo zonna interview ze bakola ku ba tiktokers bonna atalinze ekimanyi bangi be muleste wano ne mubuuza kasasiro bonna mwebale bagoberera mwebale bawabudde bwamwe nakono na data wamwe ndowooza kintu kyenyino ekigambo kasasiro yogedde kyaki nyino kyogera kuba ondeese wano ku gundi yo ku live yo ondese ku live oba live oba sina kyemmanyi ebisinga byonna mbiraba bulabi eno si live nti ndi ku TikTok njogera kimu sina kyemmanyi temuli byakuvuma sina wano muntu n'omugwenda bagwe nnyinza vumirawo ndaba muntu omuggo oli mu green screen weetoolodde ebipande ebyenjawulo emabega byendaba sibitegeera ze sigendangako ku interview ya muntu yenna sina na interview gye nali ngenzeeko kati sigenda kulya z'amaanya tukole bwe tuti sigenda kulya z'amaanya njagala nkuweyo omuntu ogwo omunvumire tusiibule tuve wano sikwe guli awo kituufu mpaayo omu awo njogedde awo nteesezza awo kasita obanga ogenda kumpa ayinamu ku ndasi oba ng'asobola okwogera oba ng'amanyikiddwa obutandyaza amaanya kumpa muntu gwe sijja kutegeera awo sirina buzibu nkuwadde full figure oyo mwagala namwegomba dda nagamba oyo mundeetere njagala omunfunire otuteeke ku live emu tubeere nga tuli babiri ku live emu njogere nga naye ayogera sooka omumpeeremu akapera nga kasente omuntu gwe ngenda oleetera alinawo kuba kati nze bwe mugwako full figure ng'omuntu mbanja muvuma obunene mbanja muvuma figure etawera basebo ne banyambadde bawuliza balungi okuva gye twatandikidde okutuuka eno mbadde n'omulekera awo nakubya
mbadde n'omukulu amanyikiddwanga Silver Unity mwewale kusubscribinga abateekamu akasente bali emabega ku kipande okuli Alpha Media Production bakuba ebifaananyi okuli Cambridge Junior School awo bawerera basomesa abaana kosa ne bakadde baffe abaddewo D Travels Consultancy n'aba El Shaddai mukkirize tusinkane olundi n'omukulu tujja muza twogere pressure Unity wangi nkutadde mukama wange simanyi banyiga batya nga bajjako bye bye Export TV to the world.